Yokaana essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye embaga ey'Okuyitako yali nga tennatuuka. Yesu bwe yamanyanga ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri Kitaawe, bwe yayagala ababe abali mu nsi yabaagala okutuusa enkomerero. Bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isukalyoti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe, Yesu bwe yamanya nga Kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava wa Katonda ate n'adda wa Katonda, n'ava ku mmere ne yeggyako omunagiro gwe, n'addira ekiremba ne yeesiba ekimyu. N'alyoka addira amazzi n'agateeka mu kibya, n'atandika okunaaza abayigirizwa ebigere n'okusiimuuza ekiremba kye yali yeesibye. Awo n'ajja eri Simooni Peetero, naye n'amugamba nti, Mukama wange, gw'onnaaza ebigere? Yesu n'addamu n'amugamba nti, kyenkola nze tokimanyi ggwe kaakano, naye olikitegeera luvannyuma. Peetero n'amugamba nti, Tonnaazenga bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'amuddamu nti, bwe sikunaazenga tossa kimu nange. Simooni Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, si bigere byange byokka, naye n'emikono n'omutwe. Yesu n'amugamba nti, Anaazibwa omubiri taliiko kye yeetaaga wabula okunaaba ebigere byokka, naye yenna nga mulongoofu. Nammwe muli balongoofu naye si mwenna. Kubanga yamumanya anaamulyamu olukwe, kyeyava ayogera nti mwenna temuli balongoofu. Awo bwe yamala okubanaaza ebigere, n'ayambala engoye ze n'atuula nate, n'abagamba nti, Mutegedde kye mbakoze? Mwe mumpita muyigiriza era Mukama wammwe, era mwogera bulungi kubanga bwe ndi. Kale obanga nze Mukama wammwe era omuyigiriza, mbanaazizza ebigere, era nammwe kibagwanira okunaazagananga ebigere. Kubanga mbawadde ekyokulabirako, era nga bwe mbakoze nze, nammwe mukole nga bwe mutyo. Ddala ddala mbagamba nti omuddu tasinga bukulu mukama we, so omutume tasinga bukulu oli amutumye. Bwe mubimanyi ebyo, mulina omukisa bwe mubikola. Soogedde ku mmwe mwenna, nze mmanyi be nalondamu, naye ekyawandiikibwa kituukirire nti alya ku mmere yange yannyimusizza ekisinziiro kye. Okusooka leero mbabuulira nga tekinnaba kubaawo, era ne bwe kiriba mulyoke mukkirize nga nze nzuuyo. Ddala ddala mbagamba nti asembeza buli gwe ntuma ng'asembezza nze, era asembezza nze ng'asembezza oli eyantuma. Yesu bwe yamala okwogera bw'atyo ne yeeraliikirira mu mwoyo, n'ayatula n'agamba nti, Ddala ddala mbagamba nti omu ku mmwe anandyamu olukwe. Abayigiriza ne batunuulaganako nga babuusabuusa gw'ayogedde bw'ali. Waliwo omu ku bayigirizwa be yali agalamidde mu kifuba kya Yesu ku mmere, Yesu gwe yayagalanga. Awo Simooni Peetero n'awenya oyo, n'amugamba nti, Tubuulire gw'ayogeddeko bw'ali. Ye bwe yagalamira mu kifuba kya Yesu nga bwe yali, n'amugamba nti, Mukama wange y'ani? Awo Yesu n'amugamba nti, Gwe nnaakoleza ekitole n'ekimuwa ye wuuyo. Awo bwe yakoze ekitole, n'akitwala n'akiwa Yuda omwana wa Simooni Isukalyoti. Bwe yamala okuweebwa ekitole, Setaani n'alyoka amuyingiramu. Awo Yesu n'amugamba nti, Ky'okola, kola mangu. Naye ekigambo ekyo tewali muntu ku abo abaali batudde ku mmere yakitegeera ekikimuwogezezza. Abamu baalowooza nti kubanga Yuda ye yali akwata ensawo, Yesu kyeyava amugamba nti gula bye twetaaga eby'okumbaga, oba awa abaavu ekintu. Awo bwe yamala okuweebwa ekitole, amangu ago n'afuluma ebweru, obudde bwali kiro. Awo bwe yamala okufuluma, Yesu n'agamba nti, Kaakano omwana w'omuntu agulumizibwa, ne Katonda agulumizibwa mu ye, era Katonda alimugulumiza mu ye yennyini, era amangu ago anaamugulumiza. Baana bange, ekiseera kitono nga nkyali nammwe. Mulinnoonya, era nga bwe nabagamba Abayudaaya nti gye ŋŋenda nze mwe temuyinza kujja, era nammwe bwe mbagamba kaakano. Etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga, nga bwe nabaagalanga mmwe, era nammwe mwagalanenga. Bonna kwe banaabategeereranga nga muli bayigirizwa bange, bwe munaabanga n'okwagala mwekka na mwekka. Simooni Peetero n'amubuuza nti, Mukama wange, ogenda wa? Yesu n'amuddamu nti, Gye ŋŋenda toyinza kungoberera kaakano, naye olingoberera gye bujja.
Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, kiki ekindobera okukugoberera kaakano? N'awaayo obulamu bwange ku lulwo. Yesu n'amuddamu nti, Onoowaayo obulamu bwo ku lwange? Ddala ddala nkugamba nti enkoko teekwa okolima okutuusa lw'ononneegaana emirundi 3.